BOCAT TV Neera tugende kukirala wotabadde mukulu General Muhoozi yavaayo n'atweetinga n'agamba the best thing kyengenda okusooka okukola ekintu ekirungi kwe kusanyusa maama wange njagala kubeerako president ekimutufuula president wa Uganda. ogambye ki? The best thing I can do for my mother okumusanyusa kwe kubeera president wa Uganda. Yali anywedde ki? Simanyi mumumanyi byakuba mubeera wamu andi kati mumwalema okukotinga Muhoozi bwebuzibu tetwamanya budde ekyo baba ali kiro baba ali misana tetwamanya kubanga nze kotinga nenga kati wano abadde wa era ebyo byonna abyogera ng'emabegako azaakola ebivulu bayisa biki bye twabyogerako baleeta abasajja balume ennyama nga balina zinnako nga babbi bawana era nabogera ko lwe yankuba nanga awezeze nawe tojja tulabisa teri wa boda boda asola genda mu ebyo nawe era kyovola olweggulu abawerekera Muhoozi wali ebbombo bakana emitwalo ebiri nenna boda boda zensanga nga ziriko ekipande kya Muhoozi timu Muhoozi tebaagala kusasula musolo akiteekako butagikwata tulaba nabaddanga namba plate batayako Muhoozi abatayagala mukwata era wa traffic nga walaba bwati agireka era bona bamukwata kyekiraawo ababoda anti go traffic asooka na kubisa amameme kagenda ku polisi za wano nabo bakuliko boda eriko timu Muhoozi gye bakwata kati baziteekako neyo n'atamanyi kukanga abatayagala mukwata nero wakwaka twafunye omukazi ono wa traffic metropolitan ye yakambuwadde akwate emmotoka zonna eziyita mu wanuwe simanya ezitalinako jukira lyaba baddeko omukyala akulira traffic naye oyo omukyala yazze mupya mukambwe ati abaddeko musimbuzi n'ogwo kati ate ono yazze alabika alimu olulala azikwata okufa ye muganda waawano simanyi baana ye yagambye ngobera amateeka azikwata era toyita mu wanuwe n'atakwata era nange nasanzeeko wali eri wabadde omusajja yabadde ali mu kunvuga kapikipiki ne babulawo emukubira eŋŋombe nagenza ogitunuulira nga eyo tegwa mu luse lwezo ze tulina ovvya nga tovaayo namwe mwagumye kuli mwane temuguma tuli musinguza abaddewo tovaayo ayita wanuwe kati giyiteeko e Kampala koye mukazi eyazze omuganda akukwata oli musinguza abadde tafaayo akukwata nampijja okumanya mukambwe yazze ku roundabout y'emulago ng'amanyi nti abasinga okuyita mu wanuwe bava eno ewaka Kande ne baguka wali kati yayimiriddewo ne bannamawulire yakutte emmotoka ezisoba mu 10 ku makya kati ate be yasonyiye be baadde boogera obulungi n'abakuba ekipapula mitwalo aga ate n'agamba ddayo mu layini gy'otandikira kati nate waliwo nno okugisasulira gikulema ng'ogipaakinga emabbali kati be yasonyiye wanu ng'alaba gy'okola omulaga kaadi n'enjogerayo nga yeekutaasa naye nga tekikuwonya kipapula kati nga gwagaddayo kikino ekipapula gye kisasula mu banka kati bano aboogera obubi gipaakinga omala kisasula abalanga azitwala omukazi nga yatamye e Kampala indiscipline yabadde wano ogimanyi ggwe ku mulembe gw'abamusinguzi okimanyi kakalamu abadde alatera okufuna eyo obugombo obwo omutambuzi obwo ng'atambula kati abufune oyo kakalamu ajja mwetikka oli akwata mpenkonyo oleeta sipasiyo ebyo nno bye kati kankubulire abantu banyiigidde abawesitani abali mu bifo si kubanga lwa tribe era abantu bakikwata bubi banyiiga lwa performance kati kankubulire bulijjo ngeza ku Kagina Allen Kagina si ye performer wakabye ennyo naye omukazi oyo baamuleeta mu parliament nga ssente zibuze muyunula teyatawaana kwewozaako yakola ekintu yabaga bannange ebyaddala mu nsonyiwe nange simanyi gye zaalaga nsaba mu nsonyiwe ekigambo yakyogera we byakoma naye bano abalemerako ne arrogance kyokola Allen Kagina era waayita abantu bamwagala just yagamba mu nsonyiwe ebyaddala simanyi gye zaalaga genda olabe performance mu URA yali wakabi yali akyenkunnyonnyola kati oyo Allen Kagina naye laba background ye Allen Kagina baana ba Redeemed Church na Makere Full Gospel Church balokole foundation yaabwe ffe tulina ne gwe tujulira ennaku zino ani Jennifer Musisi yali expensive yali atuusa ate okumanyira ebitaliiyo
era baku bayina bava Jennifer Musi Allen Kajina walu bali abacha bono bakule bava mu church za baloko nese bukasokedde ava Jennifer era nafe tumukabira nange mukabira problem ya Jennifer jajjamu eyamukuba yali arrogant ekyokubiri yaleeta omuddo wali oguva watoto kukirya ngwa milioni 20 naye ng'agulese Kaye waliwo abatwala sente nga tebalese ngamba nga tebalese yaleeta boda nangenda ku muddo guli nenkwatako nga nti sobola kutambulirako ne wata babuze sitambulira muddo Kampala muguyita mabbali nangamba uno Pascalamu gwe nine wange nenga warwenda nga netumbuza ya mujja nga zifuuse mmese za gundi za musenero wali oyiseeko mu luguudo lw'ekiteezi kiteezi tandikira empererwe odde wakasasiro twavaawa ne banga tukubye twavaawa mama waliwo gye twava ne tuguke neŋŋamba eyampisaayo tokiddangamu kati olwo oluguudo Jennifer agenda okuvaako nga yali alukoze naye olwokuba nti luyitako emmotoka za kasasiro nnyingi zizitowa zigenda zisulasula kasasiro oyo bwagwa ku koransi agenda abogoka kati oluguudo lwonna sina lwa ttaka oyitamu era kasita ne bw'obanga weebase nga bakujja katugeze oba Southern bypass eyo oze oli kaweevu bwali kasita otandika ogira bwoti ogenda wenyiinya. Jennifer Musi was a performer. Problem ye arrogance. Kwagamba yalemwa nze tumi nali ndowooza agenda kudya Elias ono mukyala omulaba aliwo si mukozi naye ayina ekintu kiyaddira kubanga kati ayina engeri gyawamu ekitiibwa bwe Elias Lukwago. Problem yo n'omukyala kati executive director wa SSENYONGA talina budget ya Jennifer Musi. Museveni ayina ebintu naye atambulako kubanga singa badde atambulako yani badde Jennifer Musi amanyi budget gwe yayina unlimited budget naye yakola okimanyi anti nono bagimuwe omwala gwe bwayise ogumanyi ono omwala gwe bwayise ogumanyi gwe ono ekimu ogwo simwala ki liva yesuwe joba bichi ogwo simwala bagoba abantu ne babasasula no basasula mu distance obayenkana wa nene bakulaga bagamba okukola channel bazimba akalabwe kati bazimba ne amala ne bagamba sente zaaweddewo era gwayimira ezo no sente gwayino zisasula nange twaze wala World Bank ne Japan nga tugenda kola channel Bulaya kati nze wangamba mwava Rwanda lwaki tonsindike tuli kumpi era kubanga kati kakubulye nze ndizimalayo Rwanda ekigali nga lwakubanga Kagame ebintu yabikalubya ng'osobola okubeerayo noga bansigale wano kubanga Kagame dictator naye a good dictator nti ewa Kagame tobba kola omwala nga gwino okuba ebisigadde mukole tokola Kagame ne wakaya ne weeyongeza emyaka abanyano ne baga bafuga kasito tukolera ki China olaba waliwo n'omusajja ye Zingping bakedde ne bamugamba sebofuga bintu byo why yaleeta police abakulembedde China bonna abatazikola yasoso okumegana ne America mu byenfuna bali bati China yabadde tebifunanga naddira aba China n'abateeka sente mu nsawo batya ye wakwata ng'obadde mu China yaddira amakomera mwe bali basibira aba China n'abatandika obbaleeta mu Africa aba China bonna b'osinga okula mu Africa balina emisango mu China n'abaleeta okukola gavumenti yaabwe bolo era olaba mukazi awo nga yeeyagala asubula niigina ali mu kukola gavumenti ye China babasibasiba dda bali mu komera basibe ekitegeeza Uganda prison ya China prison basobola okuleeta Uganda naye nga bakolesa mu nsi etegereka nagamba eno Peter Twin country Uganda komera lya China teri mu China asobola kuva Beijing nojja Uganda nga si komera lino komera aba China bosinga okula 90% bali mu komera ekitegeeza nti tulina obulamu abaddugavu naddala bana Uganda tobola banza alwalira muno alaje I wasn't meant to be born here fe tulina obulamu omusajja alina omukera gw'obudanizi bubuli wali obudanizi abakye tubu omwana ewaffe eri babumuwa agenda mu kisulo ne babumusibira nagana mugamba olunaku era lyako butaano ogoni koti rofu nanga noti rofu zikyaliyo konze nanga mbakoguze meka konze ebiri nanga lwaki oguze eŋŋano yante eŋŋano yakakaga 5 ne butto wa 10 nemugaba oli paketi
ngamba ne tufuga okuva eri lwaki tetukuzaali kale mu supermarket konza nti ekintu teri eringa new vision wali hotel kati ng'obaseza boda nti agenda kuntwala nga kanaana okugenda n'okudda ye yabazeemu nga tekigatta ku express bwe tubanga Uganda kkoberera China tulina obulamu bantu mmwe era nze nagamba abaana bali e Bulaaya bawenye ekitiibwa ffe abawangalira mu Uganda anti kati SULA nti bo bw'ajjawo ntasobola kuwangala na wiiki anti kati SULA kakankubuli nze omuntu okufiira wano enjala mugamba gende South Africa ogende mu komite y'Abannayuganda otobe naye n'abasigala wano babawa ekitiibwa obulamu bwe tulina SULA abantu bawano amalako omwaka n'omutunda bwoti n'omugabo gumazeeko oti ngumazeeko guwedde ku bugenze kati Allah yalamu Allah ageze bwati bwayagadde ekyamuwoozi egamba nti ekiralo kyasobola okuba maama we okufuuka pulezidenti wa Uganda kati olaba ekyo ekigambo tweet eyo baŋŋambye yagijjayo naye yatambula lwa nsonga BBC News Africa nevayo negamba the son of President Museveni, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, has gained notoriety for for his incendiary tweets and political ambitions. Nebamane babuuza, but who is Uganda's so-called tweeting general? Nga kye bakubuuza generali avaate nalaga ekirowoozo ky'okubeera pulezidenti okusanyusa maama we okusanyusa nnyina tu nga ate akyali active mu magye g'eggwanga ekyo kimu bayibuli egamba woe unto that nation whose leaders zibasanze eggwanga abakulembeze baalyo nga baali balina kuba baddu nga baali baddu oba bakopi ekisawanya Uganda kiri awo abafuga tunulya majority y'abakulembeze ba Uganda lese Muhoozi tabadde muddu akudde mu family na sente family eruwa yali ki balina sente sebo totegedde kye nkugamba kitaawo aba yali muddu abaana bosi baddu bayibuli egambye zisanze eggwanga eri ng'abakulembeze baalyo baali baddu naba kopi waddira omuntu omukopi kankubuulire ekitawanya Uganda tulina abakulembeze majority nga bagwa mu tulubeeri bino tweet za General Muhoozi zaakoze politically kimuyambye okutambula nawo BBC manyi waliyo omwana tweeting general it works wabula alemedde waggulu eyo mu butaala anti kye beewuunya Jeno nga akyali active mu magye nga tannagawummula avaayo ate n'abeera ng'ayogera ebyo by'ayogera n'atwitinga n'akola atya ng'amateeka tegamukwata anti kati taata we yafuga kivula amateeka ga wano omusajja asobola okuba mu mmotoka bw'ati n'agamba ngenda kutta abantu bana ng'ali mu mmotoka ya poliisi ne batamukwata ne bakwata ate eyali abaali bamutaasa bakutta baali bamutaasa babakutte naye ate ye eyagala ngenda kutta bana ng'ali mu mmotoka ya poliisi ne batamukwata ng'ate poliisi erina kye bayita preventive arrest basobola omukwata ne bamulemesa okutta abana statement ne mmala njogera nti ngenda kutta abantu benaali mu bana bankwata naye tusooke tukigezeseeko tukigezeseeko ogyogere owaera kutta benaali mu bana tulabe oba okyakkirira booti kola obunyitolo yagoza nogoza aga how can you say ngalaba tulete nga tujjeyo buli obutambi bw'amajyambere nga tubujjeyo nga tugamba nono yayogera bw'ati nga temwamukwata anti need a good lawyer kyobona bakatiwa ne Uganda oyo kati wagezaako kuwabira nga naawe omuwabira obona mugwa draw oba set naawe ng'omuwabidde so kati Muhoozi kiri okke tekiri Muhoozi tekiri wabula ebyobufuzi bizibu bagamba teriyo muwanvu kwenkana teriyo muntu muwanvu mbu yafuzi asobola kulengera kinaabaawo nkya leero tula Muhoozi asobola okukola buli kimu n'agenda n'emmotoka ataano Arua ngeza poliisi zimuwerekedde na buli kimu ng'ate jeno n'agenda akola omukolo gwe ne bataba bamugamba naye kakubula SULA teriyo muwanvu kimala kulengera binaabaawo nkya abaana ba Gaddafi yayogeranga ekintu minisita n'ataddamu aba Saddam Hussein
baali bafugako paati mu Iraq naye okumanya bali abasajja bakambwe teri yali amanyi nti Saddam Hussein basobola omutta ku lunaku lwa Idi Allah n'atavaayo kuba ku baladdu ate bagamba Saddam yali ava mu layini ya Nebukadneza Babylon kitegeeza layini yali yakabi eyo Saddam layini egiye yali eva mu kabaka Nebukadneza abafuga Babylon awo Iraq Iran bitya wonna around ekitegeeza naffe tulinde wane layini egyetambulye ddala kizibu ekyagaali afuga ava mu layini yayo anti beesiba mugoni bakitta beesiba mu bachwezi nze nkibakubye bakyakyo akyakitutingako nnyo namugamba mister yentola kutu waliyo noli yavayo nagamba nti teriyo omuchwezi ayiwa musaayi era nakyo kituufu teriyo omuchwezi ayiwa musaayi bwobanga otta abantu ng'okola otya nga weerimbise teriyo omuchwezi ayiwa musaayi omuganda waŋŋamba nti muchwezi nzikiriza kubanga abachwezi di abanyoro people abaganda bava mu banyoro katusobola kuŋŋamba nti omuganda teyita muchwezi gwoyita muchwezi kyova tulina amanya g'abannabbanja nga gali mu bunyolo gali ne mu buganda baganda we abanyoro people abanyoro be bali abachwezi tusobola kuŋŋamba nti ate gwoyogerera buya how and how Kaye ogamba nti waliwo ekintu kyotera okugamba nti awaliwo abasumba abamu majority abasumba awe nga bali ku milukadi za bali ku milukadi yes naye badde ntambuza nendaba mama kitegeeza tebakyalagula bituufu batuuka mu maaso ga Museveni nga nga bonoga Allah bwati bwayogera Mukama ogenda kufuga Uganda paka olifa ku nsonga ya Muhoozi gye tuliko yennyini Pastor David Kiganda yavuddeyo n'agamba nti Katonda bw'aba ayagala nsoma bye bawandiise ku peegi yaabwe eya Kingdom TV Katonda bw'aba ayagala okulaga ensi nti agaggawaza tasobola kukozesa yazaalibwa mu famire engagga Muhoozi tasobola kuvaayo kujja ku katuuti kuwa bujulizi nti nze gwe mulaba wano Mukama yangaggawaza yanzija mu bwavu nangaggawaza era nagamba nti era tumugamba nti mukulu Muhoozi obadde otya Katonda bw'aba ayagala okweyolesa nti awonya tayita mu balamu wabula akozesa abalwadde kati Dr. Kiganda yesizeki oyo Bishop Kiganda no Bishop Kiganda tutokanya ku kintu kyali kimu butasasula bayimbi bagozi naye omusajja mbulizi wanjiri nnyo olabe mu wino gye yagenda ekkanisa n'agiteeka in the midst of bayayi n'abamalaya ekkanisa yegenda olabe abaali bamalaya n'ababbi be bajjuddemu kati bakola balokoka kati bwagamba omanyi SULA nagamba n'oyo oyanjukira bulungi nagamba mu State House abantu beyita balokole sakigamba sagamba nti ne waliwo omukazi omu yakutama nga alina irizi nga naye yali wali mu kukulembera alaba butiiti naawe ate yali abaddeko omujjwa w'essabo sikunyonyolangako bwe bangira bantwala banebukojja nga ffe tugira ffe bajjwa nzeisolo nje kunyonyola kuno omukongozi sikunyonyolangako omukongozi sikinyonyolangako producer nja kunyonyola omukongozi n'omujjo byebakola nzo nimba ekyo nakira twali eri mu majani cyane omanye mu majani cyane gye nagenda n'ensooka ntegera ati yesabo nze ndongambadde mu bintu nze nasulako mu ssabo nga njaga kulaba jjajja wajja kino n'atajja yakunyumiza siteresa ate muze yankoba embooko yakitegeera naye nanjagala nze kyantwala mu Nakayima nga ndaba Museveni buli wajja bwayingira mu Benedicite gyasooka ne ŋŋenda ndabe kikibeera wano Nakayima ali atya nzo nyina kyo nnimba ku Nakayima inakitegeera lwaki Museveni agende lwaki Museveni ayagala nnyo obufuzi n'omugabo buli awo oluzzi agwamu no Museveni ayagala obufuzi lwaki temulaga oluzzi oluli muggoonya ne mugamba wugoomo ojjeyo amaanyi kati baba ayingira mu muti mugezi ogwa Nakayima oyo yennyini buno obukazi obutuula wabweru omugamba nti nekusema bukkako jjajja bete waba ayingira nababuga mu kekasookayo weguziba guti bonna nabo buzibiramu kati Museveni mugezi tasobola kuyingirayo mulaba jasibuka ayingira ne buno obukyalo obwambala awo gomesi n'empugu bonna bulina oyingireyo andi gali mazzi agaggoonya ani kakati ne bana abasawo tujje tufunayo omusawo ali mugamba nti kako mu mazzi akubaali eggonye munezi naye gwe munnaye kankubula essula Uganda eno weeriterera obuwuunya n'ennaku yonna eba etunumya emyaka Museveni gyatufugidde tubigyerabira waliwo akyajjukira kati ebyobote
era Museveni yatujjukiza ebyobote nduga yi mukama naye kankubule omukulembeze omubisula wali tuvaako ogenda kulaba Uganda nga mukama atwerabiza kulabayo Bible egamba mu Zaburi 10:26 non 10:24 naye tugunda 10:26 kama mukama bwe yakomyawo obusibe bwa Sayuni twalinga abalota akamwaka fene kajjule enseko omwenje kitegeeza Isirayiri bali bagitwala mu buwambe nemala emyaka ebyo naye we baali bakomawo bayimba ennyimba nga basala omugga bakomawo bati nga balinga abalota naye abaali bakomawo baali baana baabali abaagenda mu busibe nga bazaalibwa mu busibe naye balinga abalota nga tebamanyi nti balikomawo mu nsi yaabwe ensuubize SULA teeka waaga Museveni ne banne be baliva wano tulibanga abalota nga Uganda ezze bujja ate mukama tagenda kiganya kibeerewo nga tetuliwo tugenda kirabako ate tukibeeremu ate tukyenjoyinge kubana abasamize abambala irizi natukyalina abalina obutiiti kati Bishop Kiganda akunnyonnyodde inze kankubule SULA inze sigenda kusaba because it's a fashion sifukamira kusaba because it's a fashion inze mukama waliwo ebintu byakola nembunira bwenti nemfuka speechless nengamba nekino kintusizaako nekino gwe SULA tolinawo why SULA tolinawo wayise era nze sirina wakuyita kuba wenzaalirwa ennyonyi nebanga ezikira nali manyi nze kanza kyuli twalina omusajja Drake nabo bani neba omanyo ebyenda nebanga ibagwa nebanga eddabweti oba yali ezikidde oba whatever happened ne omanyi nebanga it wasn't binoita turbines enyonyi mayesoro okutambula nebanga ekuba buhampu nekira bweti ngwagurwe ne yali erinnya tugenda tuti nebanga eweddemu omulyobu nesiba omulundi venane twetunulye nebanga eddabweti buli muntu twasirikirira nze ndabye Katonda SULA tosobola kati ono muwozo tugamba Katonda kati ate siba mujje mu Paris ayavuwaleko akola atya mukama mutandika ku zero okujjako maybe nga atugamba nti Katonda yamponyeza sirimu nze nandikiriza ku bujulizi bwempuliddeko ku oyo First Lady Janet obumu bwe nali mpuliddeko nti yalaba Katonda sikulaba naye waliwo Katonda kyali yamukolera lwakubanga oluusi kale bo tebaagala boogera nnyo naye nali mpuliddeko namulaba bwe nti najja n'ayogera n'ensirika bwe nti nanga naye ono Bishop Kiganda mutuufu twagala ekituweesa obujulizi SULA si kwewaana kuzzaamu ssuubi oyo akola ki oba Kabadi yagala Muhoozi agendeyokko Kiganda Kiganda sisuubira Kiganda alina omukisa ogumala Kiganda ye musumba abeeraawo abakkiriza ne bamugulira emmotoka nga si tevudde mu State House waliwo abasumba bamubenda emmotoka zaabwe ziva mu State House Kiganda alina Katonda Kyayogera kati otegeera Kiganda ekimwogeza akimanyi amanyi kinagamba nti waliwo abasumba bali ku mirukaali gwomanyi nti newaliwo abasumba aboonoonye ekkanisa y'abalokole nnyo naye kati twasigaza bano bakiganda abaserwadde aba boyeti abo abasajja aba Ibrahim Nassaniba waliwo abasumba abali eyo nga batunula bati ne bagamba omulembe gujja gwolowooza teri abakimanyi nti no kakati onnyonnyola otya Kayanja ng'akulaba oleese omusamize gwolowooza ye abatategeera kubanga Kayanja became a star before Museveni omuyita mu State House Kayanja became a star Kanja atandika okugenda mu America mu 80s Katonda n'amukozesa nga si maanyi ga Museveni oba NRM government nate bagambako olutalo lubadde waawo wakati wa mukyala wa Kayanja mamani Jessica Kayanja babaddeko n'olutalo babaddeko awo ne Bujingo ne mukyala ne bagamba nti olutalo olulabika lwa State House si State House balimba nabiwulira gundi muzeyi wange kati Bujingo ye muganzi ebyo bya kisiru Bujingo waba muganzi olaba oyo Robert Kayanja ebyo bya kisiru nabiwulira byogera Kayanja byonna Museveni byasobola muwa Kayanja akola trip eje byonna n'abifuna bye yeetaaga Kayanja woba oyagala gende Kenya obuze Kayanja ng'ayingiddewo Kenya ajjuza Uhuru Park bagita Uhuru Park ajijjuza buli musumba nagwawe bwati oyo musajja okola oyo Kayanja Museveni mu bukuumi kiki
Tumalize ku Muhoozi. Era boolaba ono gwe muwana bugingo lwakubanga bali boogera olulimi lwe lumu. Kyovola abiteekamu amalala avuma bana basumba abalala. Naye kati Kayanja abadde ne Museveni, actually si ye yagende wa Museveni. Ngenda kubuulya amazima. Janet Museveni yajje wa Kayanja ng'ekkanisa kyali biwempe. Kayanja yasabira Janet oba ekyo yagala nkugambe. Nga Kayanja ekkanisa ye kyali ya biwempe wansi eri mu kikko. Eri amusabiranga abadde ki? Nja kuwamba byeri abadde. Nibuka wano waliwo abantu Katonda bakozesezza Kayanja omuzanyisa oyo nagamba Kayanja bwe yagenda Tanzania n'asaba enkuba mwezi nga sigwa nkuba yabuulira enjiri nga teri n'ogu ajja crusade nga bamutulira bati nabaga abantu mwe tetusobola kuva Uganda nga tulina ebyuma twetise tubabuulira enjiri ne muganda katubalage nti Katonda gwe twaleese mulamu enkya bugenda kuba obudde bwe buti ng'enkuba wano etonnya abantu bonna baaseka n'abasumba baamuleeta ne bakwata ku mutwe ne bagamba omusajja atusse guno omwezi Tanzania dongo guno omwezi enkuba tesobola na kutonya. Ne baddayo nga buli musumba yenna agamba ono omusajja nabbi wa bulimba Robert Kayanja. Zaali essaawa 8 ez'ekiro. Enkuba atandika okutonya 8 ez'ekiro. Zigenda okukola essaawa 2 mu Dar es Salaam nga amataba gazinzeeko Dar es Salaam. Ne balinda ssaawa za crusade. Bagenda okujja crusade ku ssaawa 8 okuteekawo ebyuma. Ng'abantu bakoze bati. Tanzania yonna bagamba waliwo omusajja yavudde Uganda yagambye kino. Oyo Kayanja omuzanyisa. Era bano boolaba bali mu kuzuŋŋana abagwirana ne State House. Be bano si be Kayanja. Kati nga nsanga Serodanga lwa ne State House. Ku connection n'oyo omusajja ze balina. Negwe ozanyisa abasajja abo boyete waliyo oyo omusajja w'embala bamuyita Ibrahim Nassan. Yeri musajja musiramu. Abasajja basanga mu America nga Katonda abakozesa. Tolinya wali John Mulindo oyo o 9 Prayer Mountain. Bamu olusozi lulamba mbwe ye Germany. Kati olusozi lwesegu kubalumwa. Olusozi lwokaso ku lutunulire. Obugaggo buli ko olusozi. Kati then boyogedde ku bapasita abamu abali ku mirukadi. Kati ono Kiganda ye muntu asobola okuddamu Muhoozi kye nali nkugamba. Be abasumba abatali ku mirukadi. Kyovola bamugambye. Namga tolimba ssebo. Yogera Katonda tomala kubanga baagala kukozesa balokole. Wonona banga Muhoozi atadde obulayini bw'ekirokole. Kubanga nagamba mu ddiini zonna kino nkyogera ng'omulokole. Abantu abakyasinza okuba bafala mu ddiini zonna eziri e Uganda balokole. Kadaawe. Tinze mulokole gwe toli nze kunnyonnyodde. Abantu abakyasinza okuba bafala mu ddiini zonna bafala bajjaga balokole. Lwaki? Omusajja ayimira bwati naga jamu skati. Jamu empale. Nagijamu. N'ogijamu. Mbwa akwate wansi akusiige gundi mboozaale. Oyiro. Seka osobola kigamba gundi Abudu Kalimu. Imamu n'amugambule okuba balokole tuli bafala. Osobola okugenda newola ssente mu banka milioni 10. Pasa noja n'omugamba naye newoze milioni 10 jaga kutandikawo bizinesi nze kunsaba naga naye ozireete wano nziteeko omukisa gwa Mukama. Noleeta milioni 10 osobola okuzibirya bw'oti ogenda okuteekawo amaaso. Abanyugunya bazitutte dda. Nga bazitutte naga Mukama akyazitutte ojja kukomawo wiiki ejjo zifune. Mukama agenze zisabira. Nokkiriza. Kumanya ebizibu ebiri mu kanisa g'abalokole. Muhoozi tumuveeko. Kati ayina naye ate nagamba waliyo abasumba bangi enfisi za Mukama nga batuufu. Bali wano balina e Bulaaya. Basumba bangi nnyo naawe. N'ogenda UK pastor Musoke bani basumba bangi bagundi ani ono. Bangi. Basumba bangi naye bano abali ku mirukali za Museveni era bawogana nnyo basiba ku media. Tebalina be bakyalagula. Kati oyo gongambye asiba agamba Muhoozi nga next president. Anti alinza obalagula. Anti ayagala kumubwa minister ndowooza bwa ethics. Alyoka tutambule ku mitwe. Tumalirize kano. Tumalirize gamba. Byonna mwabikola n'ensirika ne mulowooza nti sitegeera. Byonna leka babikole. Gwe tewalaba ku mulembe Bayibuli ekulaga omulembe gwa Sawulo. Yayina mutabani we va kuno Muhoozi yayina mutabani we nga buli lunaku balina omukola enviiri. Era enviiri ze zaali zisinga obulungi mu Isirayiri yonna. Kati kankubuli nze sirabangako bantu balina nviiri nnungi nga bajju ndowooza oba na bayindi. Enviiri zaabwe bazijja nako ne bazitunda. Ebintu byeyogera ng'olinga alina gy'okuba ejjinja.
Okay, Amaleki mutani wa Saulo. Kati mutani wa Saulo. Bakeranga buli lunaku. Ngojjeko emizabbibu gye yanywa. Emizabbibu anti mwenge. Ng'akeera n'aguteekamu. Nono naye era n'emizabbibu. Kati ate talina nviiri, oli yalina enviiri nga bazikola akalevu. Ate ako kanyuma tuli kubiri ebiri. Kyano Anti kati nkunnyonnyola. Mutabani wa Saulo yali kabaka wa Isirayiri bamuyita Yonasaani. We batukira okugamba nti omusajja yasinga enviiri ennyo. Ziba nviiri. Ojjukira omukazi yajja ku bigere bya Yesu n'ayiwako oyiro n'addira enviiri ze n'amusabuza ebigere. Kati abajju okikola ekyo abakuwadde ekitiibwa kubanga enviiri zaabwe ziri za bbeeyi. Era ndowooza buno obuwala bwa wano ne buzifuna. Buno obutayako bulinga za kibbo naawe. Naye nange ngenda saba Katonda aziweere omwana wange. Wadde nze zazizampeebwa. Kati amasomero gammwe kyemmanyi tebajja zikiriza bajja zikusalirako ku ssomero. Agenda okudda nga kawala kati alina kujja mu gaffe. Agamba babakkiriza. Lwaki ate enviiri ge magezi omwana omukola bwati n'abanga Beyonce ate nekyewuunyisa ewaffe tagamba nti oba mutute wali wa kinyozi gundi. Bakuŋŋaana Metroni abeera wali eri n'akwata kamakansi gundi makansi esaze twakirinyisaamu giyita sebo naffe twagivaako. Mukola ki? Makansi ng'esalaani omwana wange bw'omanyi makansi bweruma abanno kayina kubaka. omanyi bwe twali twapugradinga okuva ku giyita twakola tutya? Luli omusajja ng'agikwata n'agikwata nkalu bw'ati. Kati ogikwata n'ogiteeka mu kasanirizo kano. Akasanirizo kano kani ak'olukira. Akakalo n'ogiteeka mu bwoti n'oyisaamu ekyovu kya sabbuuni oti n'otandika okukolokota. Zigwanga za white. Zirimu ekyovu. Mulembe kyovu. Ate gwewala nnyo guno gwenyini gwe tukyaliko. Just twakapugrading okuva ku eyo system tudde ku makansi. Omanyi sura ofuya ddala. Sebo ezo makansi bazitusaba ne ku ssomero. Omwana wabajja omutere mu makansi. Luli batusabanga paketi ka kirita. Kati bagenzo kizulanga teziri ajinike bulungi abana bayikengera kati makansi. Sura ofudde katala ne. Jebiri. Kati ono Bishop Kiganda Kyayogera kituufu nnyo. Kati be bana abasomba be nagamba ate bangi. Lwakuba kati kankubuli nagamba gundi Michael Chazori wa wezana. Kati ye yali asabidde Bobo Wine agenda mu chache na asabira ye. Kati Michael Chazi mama we mumbejja muganda wa kabaka ebyallo era ye sava alinganze. Kati kugambye ye bimu kubasumba abasomba nnyo si mwavu mbwanoonya sente za kulya bwe yesimbawo okukulembera abasumba. Okulonda bakwongezaayo paka kati kulinga kwa bayimbi wuma balinze sente kuzirwa government ebafujirira bakwongezaayo kasabala banti oyo musajja yasabira Bobo Wine agenda alilayikira okulya bakwongezaayo. Alere waliyo bagita machinde Ssaabagabo nayo balonda chairman ONUP n'awangula. Kati bw'awangula ne basazaamu okulonda. Bwe basazaamu okulonda kati RDC bamuyita Muhoozi. Naye ye Muhoozi RDC weeyo. Bajja kuba nako. Yagenze nabba stamp. Kati bali kasabasazaamu okulonda. Ne baga tujja tuteekawo akalonda yandibadde nga interim kakiiko. Nga ke kafuga. Kati akakiiko ako omukulu yakoze olukujjukujju. N'agenda nabba stamp n'agitwalira ow'enaalemu yali yeesimbye ogwo bawangula mukalu kati yagimuwadde. Kati abantu bagamba baagala gavumenti n'electoral commission bagiwadde wiikisi 2 bajje basorting out issue ye Makinde Ssaabagabo. Muhoozi akwate stamp agikomyewo gye yagitwala ekomyewo mu kakiiko kano ke balonda kadduka. Oba si kyekyo walayizo ONUP. Olaba bwe baali babba akaluke Kayunga NRM ng'ekabba abantu baasirika ne balowooza bikomye Kayunga. Museveni kakyaliko takyaswala buli kalulu konna ONRM alina okukalya ne waba afunye akalulu aka nga yeeronze gwerangirira ONRM ebisigadde birekere kooti jjukira kooti zaabwe. Nze mbadde simanyi nti Muhoozi amanya nayo gyegali haje waliwo ne bagenda kwetuuma ne tuwabula ojja kulaba batuwabula kiki nagambye ekyokukanga ekya number plate. Hagenda wali naali ewa nga bamuwadde ekifo. Nze naye manyi ono ye Muhoozi yekka. Kati then nabayo n'oli David.
oli yali CDF ye musajja eko mu Western yali abadde mu kifonge ekyo nga mukakkamu. A very wonderful guy. Era singa buli mu Western abanga oyo guy yali CDF kuba yali bayita David Muhoozi. Bandifuze emyaka nga 2. BOCAT TV Neera.